Essula eyokubiri. Awo ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti, genda oyogerere waggulu mu matu ga Yerusaalemi nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, nkujjuukirira ku kisa eky'omu buto bwo okwagala okw'okwogerezebwa kwo, bwe wangoberera mu ddungu mu nsi etaalimu bisige. Isirayiri yali butukuvu eri Mukama, ebibala ebibereberye eby'okukyengera kye. Bonna abamulya bayitibwa abazizza omusango. Obubi bulibatuukako, bw'ayogera Mukama. Muwulire ekigambo kya Mukama, mmwe ennyumba ya Yakobo n'ebika byonna eby'ennyumba ya Isirayiri. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, butali butuukirivu ki bajjajjammwe bwe baalaba mu nze n'okugenda bagenze wala okunvaako, ne batambula okugoberera obutaliimu ne bafuuka abataliimu. So tebaayogera nti, Mukama ali ludda wa, eyatuggya mu nsi y'e Misiri, eyatuyisa mu lukoola, mu nsi ey'amalungu n'obunnya, mu nsi ey'ennyonta n'ey'ekisiikirize eky'okufa, mu nsi omuntu yenna gy'atayitamu, so n'omuntu yenna mw'atabeera. Ne mbaleeta mu nsi ey'ekyengera okulyanga ebibala byamu n'obulungi bwamu. Naye bwe mwayingira ne mwonoona ensi yange, ne mufuula obusika bwange okuba omuzizo. Bakabona tebayogera nti, Mukama ali ludda wa? N'abo abatogaatoga amateeka tebammanya. Era n'abakungu ne bansobya, bannabbi ne balagula ku lwa Baali, ne batambula nga bagoberera ebitaliiko kye bigasa. Kyennaava neeyongera okuwoza nammwe, bw'ayogera Mukama, era ndiwoza n'abaana b'abaana bammwe. Kubanga muwunguke mugende ku bizinga bya Kittimu, mulabe, mutume e Kedali, mwetegereze nnyo, mulabe obanga waali wabaddewo ekigambo ekyenkana awo. Waliwo eggwanga eryawaanyisa bakatonda baabwe abatali bakatonda naye abantu bange baawaanyisa ekitiibwa kyabwe olw'ekyo ekitaliiko kye kigasa. Samaalirira ekyo, ggwe eggulu, otya ekitatiika, owuubaale nnyo, bw'ayogera Mukama. Kubanga abantu bange bakoze ebibi bibiri, bandese nze oluzzi olw'amazzi amalamu, ne beesimira ebidiba ttanka z'omu ttaka ebitayinza kubaamu mazzi. Isirayiri muddu eyazaalibwa mu nnyumba, kiki ekimufudde omuyiggo? Empologomento zimulugumiddeko ne zivuuma, ne zizisa ensi ye, ebibuga bye byokereddwa ddala awatali abituulamu. Era abaana ba Noofu ne Tapaneesi bamenye obwezinge bwo. Teweereseeko ekyo kubanga olese Mukama Katonda wo bwe yakuluŋŋamiza mu kkubo? Kale nno ofaayo ki mu kkubo erigenda e Misiri okunywa amazzi ga Sikoli? Oba ofaayo ki mu kkubo erigenda e Bwasuli okunywa amazzi ag'omugga? Obubi bwo ggwe buli kubuulirira, n'okuseeseetuka kwo kuli kunenya. Kale manya olabe nga kigambo kibi era kya bubalagaze, kubanga olese Mukama Katonda wo, era ng'entiisa yange teri mu ggwe, bw'ayogera Mukama, Mukama ow'Eggye. Kubanga ow'edda namenya ekikoligo kyo, ne nkutula ebisiba byo, n'oyogera nti, sijja kuweereza. Kubanga wakutama ku buli lusozi oluwanvu ne wansi wa buli muti omubisi, nga weefuula omwenzi. Era naye nali nkusimbye muzabbibu mulungi, ensigo ey'amazima ameereere. Kale ofuuse otya gye ndi, omuti ogwayonooneka ogw'omuzabbibu ogw'omu kibira? Kubanga newaakubadde ng'onaaba n'oluvu n'okozesa ne sabbuuni mungi, naye obutali butuukirivu bwo bulambiddwa mu maaso gange, bw'ayogera Mukama Katonda. Oyinza otya okwogera nti soonoonese, sigobereranga Babbaali? Laba ekkubo ly'omu kiwonvu, otegeere bye wakola. Oliŋŋamira ya mbiro ng'eyitaayita mu makubo gaayo. Entulege yamanyira amalungu ekonga empewo nga yeegomba. Mu kiseera kyayo ani ayinza okugikyusa? Zonna eziginoonya teziryekooya, zinaagirabira mu mwezi gwayo. Ziyiza ekigere kyo oleme okuba atalina ngatto, n'omumiro gwo oleme okulakasira ennyonta. Naye n'oyogera nti tewali ssuubi, nedda, kubanga njagadde bannaggwanga era be ndigoberera. Omubbi nga bw'akwatibwa ensonyi bw'alabika, n'ennyumba ya Isirayiri bw'ekwatibwa ensonyi bw'eti. Bo ne bakabaka baabwe, n'abakulu baabwe, ne bakabona, ne bannabbi baabwe, abagamba ekikonge nti ggwe kitange, n'ejjinja nti gw'onzaala, kubanga bankubye amabega so si maaso gaabwe. Naye mu biro mwe balirabira ennaku balyogera nti, golokoka otulokole. Naye bakatonda bo be weekoledde bali ludda wa?
bo bagolokoke obanga bayinza okukulokola mu biro mw'olabira ennaku, kubanga ebibuga byo nga bwe byenkana ne bakatonda bo bwe benkana bwe batyo, ggwe Yuda. Kiki ekibaagaza okuwoza nange? Mwenna munsobezza, bw'ayogera Mukama. Abaana bammwe mbakubidde bwereere, tebaganyizza kubuulirirwa. Ekitala kyammwe mmwe kimazeewo bannabbi bammwe ng'empologoma ezikiriza. Mmwe ab'omu mirembe gino mulabe ekigambo kya Mukama. Naaba nga ddungu eri Isirayiri, oba nsi ya kizikiza ekikutte? Abantu bange ekiboogeza ki nti, tutaaluuse, tetukyajja gy'oli nate. Omuwala ayinza okwerabira ebibi eby'obuyonjo, oba omugole ebyambalo bye, naye abantu bange banneerabidde ennaku nnyingi ezitabalika. Ng'olongoosa ekkubo ly'okunoonya okwagalibwa, kyovudde oyigiriza n'abakazi ababi amakubo go. Era ku birenge byo kulabisa omusaayi gw'emmeeme z'abaavu abataliiko musango. Sigulabye mu kituli ekisimibwa wabula ku bino byonna. Era naye n'oyogera nti siriiko musango, mazima obusungu bwe bukyusa okunvaako. Laba ndiwoza naawe, kubanga oyogera nti soonoonanga. Otambulya kye nnyo bw'otyo okuwaanyisa ekkubo lyo, era olikwatibwa ensonyi ne ku lwa Misiri, nga bwe wakwatibwa ensonyi ku lwa Bwasuli. Era ne gy'ali olivaayo nga weetisse emikono, kubanga Mukama agaanye ebyo bye weesiga, so toliraba mukisa mu byo.